abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV, awamu n'abatuuliza ku Impact Radio. Nate tusanyusa obalaba ku programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Programu yaffe wedde twayogera ku mukulembeze wa Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ne byazaakola n'engeri gy'azaabikolamu nga kyakuyigirako kinene eri ffenna abeegwanyiza oba abeegomba okuba abakulembeze ate n'eggwanga lyonna awamu. Tetwamaliriza era n'endaba nga tukyayina okudigingako deep nti waliwo byakola nga n'abakulembeze abamu mu Africa babigezezzaako naye ne bikola ki ne bigaana. Kankuwa ekyokulabirako omukulu ku bintu byakoze okuprioritizinga Africa agriculture. Okay, Marayo. He has prioritized agriculture. Atadde ebyobulimi ku mwanjo mu Burkina Faso. Ate nga ne mu ngeri yemu tulaba nga na wano nga mu ggwanga lyaffe Uganda kanjogereko nga tulanga President Museveni atadde nnyo essira ku by'okulima, akubiriza abantu okulima, okulunda, okukola ki. Naye ne tulaba nga ate bya Burkina Faso biringa ebizza amagoba amangi ebyaffe bigatakola ki bye bigataleeta olowooza kiva ku ki mukulu. Abantu baba bakwagala. Omwana wo bw'aba akwagala awaka. Bw'oleeta omugaati gumuwoomera nga keeki. Oli mutuufu. Bw'aba takwagala n'oleeta omugaati gumuwoomera nga oba kiki. Ne bw'oleeta keeki temuwoomera. Kale tutwale bwetyo nti bw'oleeta keeki emuwoomera nga mugaati. Omufuzi yena kati Traoré ayinza okukola agriculture. Ne Museveni n'akola agriculture oba president omulala n'oba Ruto naye n'akola kiki? N'akola agriculture. But abantu bakitwala batya? Kibawoomera kitya? Bakwagala oba nedda? N'endowooza nti bwe banaaba bakwagala bw'onooleta agriculture bajja kukikola nga kibawoomera. Bwe banaaba tebakwagala ne bw'onookireeta bajja kikola nga tekibawoomera era tekijja kuleeta magoba. N'olw'ensonga eyo omufuzi oba omukulembeze kati gwogera n'ogamba mbu abakulembeze ba Africa abalala bonna Traoré byakoze bibalemye kola. Nze nkugamba nti Africa ebadde tennafuna ddala bakulembeze ebadde n'abafuzi bannakyemalira. Kati Traoré agezaako kuleeta omukulembeze kyalina okukola ki? Kyalina okukola. Yes. Ndowooza n'engeri oluusi gye gyakolamu ebintu bye nti bya hands on. Tabyogera bwogezi, takoma kukyogerako bwogezi kati si bibye yenkola. Enkola gyakolamu ebintu. Nkugamba ye standard nkola. Bwe kiti ekintu kirina okukolebwa. Ni olw'okuba bano batukyamya. Tuwulira nga kyali. Yes, tulaba nga tukigabye n'okukigaba nti nakyakyewuunyo Traoré okugamba nti abantu bafune free education. Na wano weeri. Kubanga ye Traoré wano teriiwo. Weeri. Naye teriiwo kuva from primary to university. Ekyo nakyo kibuuzo kibeerawo wakati nti lwaki eyawano yokka ya primary oba kiki oba semi okyebuuze ya primary paka ku senior 4. Kati oli agambe kuva ku ntandikwa paka ku N. Kati wano enjawulo eriwa lwaki eyaffe ekoma kufu eyaffe erimu ekoma mu kkubo lwaki osanga tetina tekola bulungi teri effective kwegamba. Nze nkugamba abantu balina okuba nga bakwagala nga kyobawa kibawoomera n'okusukkuluma kyo kyennyini bwe kiwooma. Therefore tuleme kulowooza nti Traoré wanjawulo nnyo. Ffe tulina obuzibu okusinga abaakyamizibwa ba dictator. Ffe b'enjawulo abantu abatamanyi ekiteekeddwa okukola. Yes.
The normal standard. Ye tetugimanyi. Ffe b'enjawulo. Kati oli omuntu wajja n'akola normal standard. Omuntu yenna kyeyandikoze mu Europe nga president. Okukolera abantu ebyo byonna eri biri nnomu. Kakati bo baagala okudestabilizinga normality yaabwe eyaffe. Kyokka eringa ewaabwe biri nnomu. Ewaabwe biri nnomu. Kakati ate ffe wano bwe tulaba ebiri nnomu nti maama atugulira ennyama, atugulira enkoko, atuweerera, atuyambako omuwaaka. Kampere ddala ekyokulabirako ekiri nnomo naye nga tukiraba nga tekiri nnomo. Mu kaweefube k'omukulembeze wa Burkina Faso gwe twogerako okuteeka ebyobulimi ku mwanjo yagaba tractors 4 n'agaba tillers 4 ebirima 239 n'agaba pumps ezikuba amazzi 710 okusinziira kale ku kye tusoma ne kye tulaba. Kati ebyo bijja ku media ebimu biza okuba nga bituufu ebimu kale katugambe ye kiraga nti ye kyakola kyalagira akireeterako tangibility okukola productivity. Nze kyegambye ebyo byonna tractor biri normal. Any government should do that for its people. Yes. Toyinza ganti omusajja wataata walabirira abaana be bulungi nti agwana okutenderezebwa ayina kikola gwe buvunanyizibwa bwe. Yes, kiri nnomu omusajja olina okulabirira ki abaana bo. Kakati olw'okuba twakyamaffe baatukyamya nnyo nakati bakyatulikira bakyatwongera otukyamya nti tulowooza kiri kyakabi so nga tekiteeka okubaawo. Twegendereze olidde ffe tulina problem olwaleero olaba generation bwekyuka. Tulina abantu abakkiririza katugambe mu sex nti homosexuality alioke. Olaba batukyamya kati olaba bayinza okutuleetera okulooza nti obufumbo tekiri oke. Ekiseera kijja kutuuka omuntu yenna ajja okwogera ku bufumbo obutuufu tumutende nti wakabi. Era kati nga bwe kiri mukulu nti omuntu olina okuvaayo n'agamba homosexuality no balaba nga ye wakabi ate nga ekyo ffenna tukisuubira nti twandibadde tugamba nti ekyo nedda. Nze na specializinga mu theatre of the absurd. Bakola ki? Theatre of the absurd nzibu nnyo. Basajja basatu Chekhov bane Breke amanya agerabidde. Mu theatre of the absurd baagala okunnyonnyola Europe nga bweri. Nti neighbor tamanya na neighbor we. Kati mu kitabo ekimu bawandiika omuntu afiira mu next nyumba wali nga bonola bafulani. Omuntu naafa n'atandika okuvunda okuzimba. Kyokka no neighbor we takola ki? Nga tamanyi. Takeyalinga nako keyalinga. Kyokka agenda okulaba ng'ekigere ky'omufu oli kivudde waggulu ne kimugwira. Nedda. Kigenda kimenya ekisenge mpola omulambo gugejja. Olidde kigenda kimenya kiyingira ewani. Ewa neighbor. Wow. Mu kuyingira ewa neighbor ne kitandika okumerako obutiko. Neighbor teyafaayo. Yalya katiko. Yalya butiko. Olidde. Kakati awo kiki bakugamba? Kikyotegeera. Ono omuntu ali enalooza ebintu biri ki? Biri bulungi. Alya ki? Alya mufu. Mpozi eri omufu ye gyali. Kyokka ono ye akola ki? Ye alaba butiko. Alaba butiko ye yaga nti mukama we akola ki? Kiki? Ensi mwe tuli eri abusadi. Kusawe abusudity is the normal. Okitegedde ekisomo kyekituufu ekituufu kipya abantu bakyewuunya n'okukyewuunya kubanga tukulidde mu bisobu owulidde
Obote yaleeta kasanvu. Twamanya kitegeeza ki? Olidde. Amin economic war which is debatable nakati tetunnamanya oba kyali okko oba tekyali okke. Obote but wetusoma kwa Amin tusoma nti y'omu ku bakulembeze b'eggwanga Uganda abaava mu ntebe naye ng'eggwanga teriyina yadde loan, teriyina bbanja. Anti nzi kyenkugambye nti abo abantu abamu baexistinga budde obusobo nga tetusobola kutegeera lwaki. Amin yalina discipline. Etya nga mutendeke mu sirikale era yalina mu professional ki yali mutende. Discipline y'abasirikale abo abazungu bye batendeka yalinga y'amaanyi ddala. Abakulembeze bafe abazzeeko ab'amagye abamu tebatrainingibwanga na kutrainingibwa nnyo mu byaki mu byamagye tebatrainingibwa okuva lwe twefuga. Abamu tebalina training ddala eri awo emala baayigira ku mulimu. Amin yalina discipline eyo n'olwekyo bw'avaako nga talina ssente gye batubanja. Amin yali tasobola kubba olwa discipline eri gye yajja mu magye. Olwaleero discipline eyo ntono mu bakulembeze ba Africa. Discipline eyo ntono nti bayinza okwenyigira mu by'okubba. Obukulembeze bw'omwami Ibrahim Traoré bulekawa amawanga ga Africa. Burkina Faso yo yennyini tebulinawe bugaleka obukulembeze bwa Traoré. Tewali bukulembeze bwa Traoré. Traoré kyalina ye vision Africa gye yalina okuva edda. Are you seeing us becoming a United States of Africa? Yes. Ntolaba amawanga ga Africa nga gatandika okwegatta ku kintu Burkina Faso kyekola. America yatandika ne states 13. Endala ne zitandika okukola ki? Okwegattako. Mpola. Gundi azze okola homaze simanyi kali. Paka states 5 kati Africa bwe bange yagala okwegatta. Burkina Faso Traoré ensi zaakulembedde ez'essatu oba ebbiri. Kati n'eggwanga eddala ligambe nti kakati Traoré tukwegaseeko naffe tuli part of Burkina. Yes. Oba nga ndaba nga kizibuwala. Ate lwaki? Kati Kenya egambe nti kakati nze ndi nani? Ne Traoré. What they believe in is what we believe. It's what we believe in. Therefore we are together. Babago babagwira nga naffe n'abagwira bagenda. Bwe tugamba nti basitizens bafe abagenda mu nsi zebwera kubeeyo bakomewo nga naffe badda. Kati states Uganda egambe nti naffe tukkiriza. Twegaseeko. Nigeria. Tugende bwe kiti. Okwegatta bwe kutuba. Rwanda yegatteko. Every country must accept and admit. Ghana yegatteko. Yes. Nti naffe twagala kiki? Ekyo kye twagala ekyo kye tulabye. Abalonzi nabo balonde omuntu ayagala ekyo oba bo kye baagala nabo. Nti president w'eggwanga gundi waba tayagala kwegatta ku Traoré tetumulonda. Olwaleero kati mu kulonda okwaffe okwa 2026 abalonzi batuuka okubuuza ku bantu abo be bagenda okulonda nti olowooza ki ku Traoré ne vision tuwe ekifaananyi kyo. Naye njagala okugamba nti kakati bonna ogendeyo mukyalo ani abimanyi twogera ku Traoré wano teri neri mu kyalo teri amanyi Traoré. Abamu bebuuza n'okwebuuza Traoré balowooza batwogera ku kiki wano. Okitegedde ye engeri yaffe eri ddala abalonzi wansi talina kyamanyi era ye advantage badikiteta gye bakozesa. Ignorance akumma okumanya akumma ssente akumma okwogera akumma endowooza buli kimu. Ate abantu abamu mukulu ebintu bino nabo babisoma n'okubisoma naye nze ngamba babisomesa maaso tebateekayo bwongo concentratinga ku kiraba nti kino nga kigenzeeko obuziba kino nga kiri wala. Okusoma ki? Okusoma nga bwe tubisoma wano nga tulosoma nga story.
nga wobi internalizing n'ogamba singa eggwanga lino lyegatta ku kino ne likoppa kino ne kikoppa kino ne ffenna ne tukola bwe tuti tusobola okubeera ne Africa nga Africa ku bwayo. Kijja kujja kirijja naye nze nteeka nnyo time mu kintu kati nga woolaba Nyerere bwe yayogerera nti yali talina kyakukola Batanzania 95%, in fact yagamba 99 tebaali educated obakolera ki oboogerere ki abantu abo basooka okufuna omukisa okusoma bo baamanya mangu embeera Banyerere Bankruma ba Sengo ba Leopold Sengo wa Senegal ni abalala ba Kaunda Mugabe omanyi degrees Mugabe ziyalina zisooka omwenda ng'ate nsomere va ku binne ebyokuzannya nga nsomere ate n'agattako zino ezitali nsomerere kati abo baalabukama era nga vision gye balaba tewali agiraba mu ngeri eyo ne bafuuka badikitera nga baga nti obuyinza tubulekera ani kati mu bano bonna mbuwaani anaasobola nga tebalabawo talaba bugwana talaba busobola talaba sobola butwala n'asigalako paka naye kennyini obuyinza bwe bumulya n'afuuka ekirala kati na wano olwaleero pulezidenti waffe atunulamu naga nti obuyinza mbuwaani anaabusobola ani Kyagulanyi okitegeera mpozi tolina ngeri gy'olwanyisa generational change oba oyagala oba toyagala akaseera kaba katuuse bateekwa okuba waliwo abajja abatusindiikiriza nti abangi nveewo kati bw'oba n'emyaka 7 ojagaliza omwana omuto wa 2 oba nedda bw'oba ogimwagaliza okola ki ogenda mukolera ki naye waliwo abalowooza nti alina ensanvu ye yekka yagikoze ki yagirina nti wabadde wakabi nnyo ne Katonda n'amulekawo paka mmeka paka myaka 7 yefuula bbiriigi naye Katonda akuteekawo nakkuza bw'ati bali abalala obaagalize naawe babeere n'emyaka emeka emyaka 7 ja naawe gy'otuuse babeeko kye bakuyigirako babeeko ky'obasomesa babeeko ky'obategekera n'obalekera basobole nabo okutuukiriza emyaka emeka 7 gy'olina gwe naye abalala aga nti anze ndi wakabi olaba nsigaddewo yafune Katonda antya kakati oli ali mu 7 8 simanyi mwemeka kati alowooza nti Katonda amutya si kiba kituufu Katonda amutya obutamugjawo nti wakabya nti kati yewaana n'atamanya nti bali ab'emyaka 10 Katonda baamulaga nti nabo baagaliza emmeka baagaliza emyaka mingi era bategekere basobole ogikola ki basobole ogituukako naye abaawa nayagala kuttira waligo oyinaaga tojja ffe baakabi biriwo kati owulidde okotogera kyogenda okuleka toba mwenkanya toba mutuufu olowooza mukulu abakulembeze b'Afrika beegomba ekigenda mu maaso mu Burkina Faso bakyegomba beeraba okutuukawo teri ateegomba eyo vision wano tetwasanyuka nga bagobya abayindi tetwasanyuka nga tufunye independence twasanyuka twakana kati tugijaguza otyo so teri ateegomba vision va ku Traore ng'omuntu Traore alina omumuli ogwakwatibwa Bankruma naye olw'okuba ebiseera byali bizibu omumuli tetwagulaba Basankara Rawlings Lumumba abo bonna Gaddafi Nyerere ne Gaddafi omugaseemu obadde Gaddafi byeyakola abantu bajja era nabo bajja kutandika butandisa ebbira emimuli gye baali bakutte gyonna giri ku kintu eki kimu African Union. Let's make Africa a tree of life. Tulabanga ne president wa African Union. Tulabanga ne president wa Uganda naye ayagala Africa yegasa wamu. Yes.
Chovala nga tanse ne East Africa ngagenda gattako East African community. Kyayagala bakulembera bakimanye ekyo. Naye yakulembeza ki mu mutwe gwe. Tuddayo ku ekyo. Nkitegedde ayagala Africa yegatte. Nga nanga Alex bwe nayagala mukyala wange oba omwana wange asome. Naye nga nkulembeza mwenge. Ebibiri tebisobola kukola. Kubanga z'okolawo zoonywa. Okitegeera? Oyagala twegatte. Naye okulembeza ki? Mazima, bwenkanyi, bantu, famire yo, kikaakyo, kibiina kyo. Okitegedde? Of course oyagala Africa yegatte. Nange njagala omwana wange akole ki? Asome. Yes. Era ndi mu kifo kya buvunaanyizibwa nkola. Sigamba nti tokola. Nsobola omuweerera. Era nsobola omugamba nti mwana wange soma. Naye ng'ate kunze ng'omuzadde iwe ng'omuntu nkulembeza mwenge nkomawo saa 6. Kiba kizibu wala mu nkulembeza mwenzi nkomawo saa 6. Ezo ogenda okutuuka nga ssente zonna ezandisasudde fees. Nedda ne bwe zibaawo ziiza nazo nga weeziri. Anti we kasita zituuka omwana abashuwa nti akyazifuna. Ssente weeziri era muzimuwa. Njagala asome. N'abaana bange bonna njagala bakole ki? Basome. Yes. Ng'ensi yonna bwekola ki? Bweyagala. Olidde? Naye nga mu mutwe gwange nze nkulembezezza bwenzi, mwenge, bubbi. Oyinza okuwulira omwana wo ne ssente z'obba obubbi. Exactly. Si kyo? Oli mutuufu. Naye nga ate oyagala omwana wo akole ki? Ayagala asome. Naye nga gukulembeza bubbi. Era ne ssente weziri zimusomesa n'ozimuwa. So, njagala nnyo abantu ekyo nkiddamu ne nkikakkaatiriza nti omuntu kyakulembeza. Kisalawo nnyo. Ne baayagala okukulembera. Bintu bibiri biki? Okukulembera n'okukulembeza byanjawulo. Okukulembera abantu n'okukulembeza ekintu byanjawulo. Oba okukulembeza kyokulembeza n'okulembera abantu. Okukulembera abantu oyinza okuba kulembera nga si b'okulembeza. Olidde? Kyogamba nti omukulembeze yenna ayagala okukola ekyefaanaanyirizaako ekiri mu Burkina Faso ayina kukulembeza abantu. That's it. Kye baatuggyako ekyo. Ffe tubeerawo wano nga bantu. Kati bano abazungu bwe bajja ne batuggyamu ak'obuntu. Ne batuteeka mu layini ey'obuddu. Tulina kuweereza ki? Kyogamba omuddu aba taliimu kaabuntu era naye asigalamu n'ako. Oba okamumazeemu. Ntya. Omumalamu ak'obuntu singa omuddu okimanyi omuddu aba mukake. Yes. Okaka mukake okukola ki? Kibaba bakuyita slave. Waliwo enjawulo nene nnyo slave ne servant. Omuweereza n'omuddu byanjawulo. Oli ki? Oli muddu. Gwe Munnayuganda ali eyo mu nsi yo oli ki? Oli muddu oba oli muweereza? Waliwo abaagala okufuula omuddu. Naye nga ffenna twandibadde ba servants. Ba president baffe bandibadde ki? Baweereza b'abantu. Yes. Tojjaga nti omukulembeze ajja kuba muweereza wa bisolo. Anayogera ng'empologoma bwe zoogera. Omukulembeze alina kufa ku bantu no matter what. Ekintu kyonna ne education erina kubeera mu bantu. Politics alina kubeera mu bantu. Democracy bantu. Kasi tojjamu abantu noba ng'ate bw'otulugunya. Education ne talent etali mu bantu tegasa. Oh yes. Teri kigasa nga tekiri mu ki? Nga tekiri mu bantu. Ate abantu obaweereza otya? Make sure nti abantu oyagala bakusinga gwe abaweereza. Ye Yesu. Ebyokukkiriza. Ne bwe banakukkiriza bwe kati kenkanawa? Katono akalidda kaiso kakaliddaali. Tuligamba olusozi oluveewo ne luvaawo. Abatume n'abagamba mugende bakole ebimukola ki? Ebisingawo.
kakati gwe oli mukulembeze oba oli mu bufuzi oba ozadde omwana oyagala akusingeko oba abeerenga gwe bwoli oba abeere namwavu kusingako ansingeko omukulembeze kiki omukulembeze aba muzadde abaana oyagala bakusinga so si gwe basi nga omuzungu kye yatuteekako nti yatusinga ffe tetulina magezi tuli sekendi tulinga bisolo tulinga mazika omuzungu teyatubalamu maki era yajja wano okutulaga nti yatukola ki yatusinga yafoma olulimi lwange buli kimu era kati twogera nga bo luzungu olowooza okulwanagana kuyinza okubaawo okulemesa tawuliro ono okukola kyalina okukola oba okulemesa gavumenti ye ne bakulembera nabo n'abamuyambako okukola kyalina okukola ekyo kyangunyi batta muti bajja mutta nga kisiri mwebale nnyo okulaba Dream TV, BTV ate n'abawuliza baffe aba Impact Radio mweraba